Abatuuze bagamba nti beeraliikirivu nnyo olw'obutemu obuyitiridde mu Ggombolora eno ate ne mu disitulikiti yonna okutwalira awamu ey'e Lwengo era nga kati kyenkana buli lunaku wabeerawo omuntu attibwa. Temu liyitiridde mu Lwengo ekaganda egindi wali ekaganda battawo omukazi n'abaana mu ngeri bw'eti. Situmanyi kigenda maaso. Waawo poliisi etuyambye olwayo neyanguwa mangu naye situmanyi kigenda mu maaso kubanga Ggombolora efuuse ya butemu. Poliisi yeetaaga okuteekamu amaanyi mu kunoonyereza. Okunoonyereza tekujja kufunika nga poliisi terina bikozesebwa ate abafiiriddwa be basonda ssente ezikola okunoonyereza. Kati awo omugaso gwa poliisi okunoonyereza ebiseera ebisinga ffe mu kyalo tetugulaba. Abantu babiri okuli ategerekeseeko erya Kyewagira ne Ssekajugo Taddeewo nga bano bombi batabani b'omugenzi Venancia ow'emyaka 60 bakwatiddwa ng'okusinziira ku batuuze bano balina kye bamanyi ku nsonga evuddeko nnyabwe okutemulwa. Wabula poliisi esanze akaseera akazibu ennyo okutaasa abavubuka bano ababiri ku batuuze abadde bataamye obugo nga baagala okubamiza omusu nga babalumiriza nti be basse nnyabwe olw'ekibanja. Agaba Ben akulira okunoonyereza ku bumenyi bw'amateeka mu disitulikiti eno ey'e Lwengo akasizza okutemulwa kuno era n'agamba nti ebikolwa nga bino bisinze kweyongera lwankaayana za ttaka. Obutemu kweyongera kivudde issues z'amataka. Bafuna misunderstandings within themselves about land wrangles and the rest, accusing each other, but naye the whole cause is land. Agamba nti wadde nga poliisi egezezzaako okusomesa abantu okwewala okutwalira amateeka mu ngalo naye abatuuze nabo bakyagaanye okweddako. Kyokka n'ategeeza nti okukwata abo abeenyigira mu bikolwa nga bino kukyagenda mu maaso. Ono bw'abuuziddwa ku kiviiriddeko ettemu okweyongera mu disitulikiti eno ategeezezza ng'enkaayana z'ettaka n'okweraguza bwe ziri ensonga ez'okumwanja ennyo ku biviirako obumenyi bw'amateeka obw'ekikula kino okweyongera.